bakuba isima mu passenger seat okwawukanako ne madda yakaweesa ye buli ali ku siini afa bamukuba neya Kiggundu kakitegeeza zino tezikwata webale nnyo neya Abiriga bonna bafa kati the motive neya Kirumira neyali mu ddirisa ng'ayogera ne Kirumira yakubwa kati zino njawufumu na zino njawufu nnyo the motive the capacity the skill because this one was an amateur the way engeri bano gye banyumyamu gyabadde akubamu amasasi n'ekifo kyennyini weyagakubidde nakyo kyongera okusigira ekifaananyi nti si be bali bennyini bano basinayipa nga ye anoonye bulamu anoonye obulamu taleka kiramu kyonna kati naye ku madda ya isima naye kyewuunyisa driver yavaamu nga talina buzibu alinga gwe driver wa isima aliaga gwe sooka oveemu dda wali ne battonda teyafuna wadde ati essasi kale lyasimattuka ekitegeeza because what is the motive the capacity they have was the capacity to take life if they were to take life ono naye yandifudde gwe abaana ba Nuupu mu ntegeera yawe nga Pastor Bujingo abadde avuma principal buli wafuna akakisa oyagala bakaabe mbu bajje nabo bage bambi musumba waffe musumba ngola singa obeera nga tobalumbaganye abasumba balabona tebabalumbaganye obusiiwuufu bw'empisa tebiba bibiina eba decision ya buntu kyawulo akakati mu Nuupu mona abantu bebafa tusanyuke ekyo kituufu kubanga owagira Nuupu nida oba weekwese mu Nuupu ninga oli musiiwuufu wa mpisa ani yasiiwuuka empisa ati okugamba nti pastor afunye ekizibu n'osanyuka tekiri ku Nuupu kiri ku muntu ng'omuntu kiba ku muntu ng'omuntu kwegamba ekibiina kya Nuupu tukijjemu buli busiiwuufu bwa mpisa butategeera obw'omuntu oyo naye aba yeekwese kati ati abenaale mu bosi basanyufu gwe waba baliddewo Bobi Wine ne bwafiirwa kati nze asooka emagere era ewaabwe babadde bafiirwa nga tujja ne tuziika naffe waffe tufiirwa tatange ali ku kitanda nga mulwadde Bobi Wine teyajja kigati obusiiwuufu bw'empisa twesimye okubeera ano nga tukyali balamu ne mukadde wange tujja kubanga tubaleetera busegimenti buno abongera okusiima emirimu gyaffe mukama abawe kyemusinga okwagala abaweere ddala omukisa ebintu bino ebyamawulire bye tulimu buli wokolanga vidiyo notafunayo bakuvuma oba tokoze kubanga ffenna tesobola kufaananya ndowooza ensi teyanditambudde mukadde wange nze maze emyaka 5 oba 4 ku social media kuno nga mpeereza abantu nkoze story nyingi zimu zirimu abafu endala zirimu community work kuzimba nguudo mu mataka nzuyo nyenze ebyobufuzi nayo mbaddeyo actively so yonna ku myaka gyange gino emito ntuuseeyo naye nga social media eno eyambye nnyo okuzibula abantu n'okubabuulira n'okubabuulira ekituufu n'okubabuulira ekituufu ono teyatuwadde bulango n'okubabuulira ekituufu so naye nga tubaagala nnyo mwebale abatubba kontenti waffe ekyo si kirungi ebintu bino tubiteekamu obudde ne ssente gwe n'ogenda n'okwata vidiyo ya munno n'otambuza n'okola ye nga takola ki nga ye tafunyeemu gwe n'ofunamu n'ogiteeka eno n'ogiteeka eri ate era tebalina na humanity kukubira nti wange muganda wange nabbyeko ka vidiyo ko zenna abantu bendaba batambuza kontenti wange mukadde wa asala ye wamunyumidde n'akyusa amakulu g'ekintu kye wayogedde n'ateekayo ekirala yasala n'akoma ye wamunyumidde ne vidiyo yonna eba eyina omusingi omulamwa kati ate gwe kino kyosazeemu
ne kituusiza ddala obanga mubuulizi wanjiri ajja mu bayibuli akanyiriri kamu ye n'akabuulira nga bw'ayagadde kyannaku nnyo ate va ku abo waliwo agikwata bukolokolo ye n'agikuba ku Facebook bantu ne beerabira vidiyo n'ogamba kiki kino free of charge naye nga waliwo yataddemu ssente amafoto obudde weebali nnyo ajja akwate content sooka okukyali kusomozebwa kw'amaanyi kakati tulina ebizibu bingi nnyo mu ggwanga lino we tujjidde ku mpewo nga waliwo okutankanibwa okw'amaanyi okulumbibwa kw'omusumba Bujingo abalala bagamba omusumba Bujingo ye yettidde duleeva we yakuŋŋanya ssente nnyingi nnyo ku lusooka mbuno nga duleeva yazimanya omuwendo ate ye Bujingo n'ayanjula ndala abalala bagamba nti nno waliwo pulezidenta we omu yagambye nti nno bamukubye essasi lyamuyuzizza omugongo n'omukono naye bagenza okumwekebejja Bujingo nga damage gy'alina oba nga ekiwundu ekyamutuuseeko kya kamyula kwegamba bintu bingi naye gwe Juniorze otunuulira ensi eno bwetambula abantu abattiddwa mikwano gye abafiiridde mu ngeri ng'eyo gwe vyuyo eri etya ku nsonga eno eya mukulu Bujingo ekisooka nsooka okusaasira pasita Bujingo n'abenjuye saako ne driver munnange yakoze eki eyattiddwa kyannaku ekyokubiri kyannaku era nti madders ezibaddewo mu Uganda oba obutemu kulumba abantu ne babakuba amasasi mu wiiki eno nga tuli ku pasita Bujingo ate omubaka munyagwa ab'ebijambiya bakola ki mugati gwa bata bamulumba ewaka naye yasimattuka ki busimattusi so ye wiiki eki yemu naye ekikulu mu gundi ya pasita Bujingo nze kye nalabyemu nti information erabika yakwatiddwa bubi aboogezi ababadde boogera ab'enjawulo kubanga incident eyo we yabaawo twalaba nnyo Solot Media eyiye nga be babreakinga story be batubuulira be batuwa updates kiyinza okuba tebasooka kutuula bulungi kwesootinga ki ekirina okugenda mu public n'ekitalina kukola ki kubanga kakati bw'ogamba mbu bamukubye amasasi mu mukono nemu ekyo kyandibadde kya musawo eyamukoze eki ng'amaze okukola ripooti eyamujjanjabye yakoze ripooti General Katumba Amala we bamukuba amasasi engeri information gye yatambulamu ne information pastor Bujingo engeri gyetambuddemu olabira ddala nti byanjawulo bikontana wali ekintu kyali self explanatory motoka bagikubye amasasi weeri ogiraba Jeno ali wali akaaba Jeno ali wali aba boda webali aba boda abamutwala mu ddwaliro webali kama nga chronological events zijja adding up nga n'oba oyagala kuba bituli mu butuufu wali kyali kizibu kwabo General Bambi kyamukisa mbite muwala we yafa naye ate yakola ki yasima kati wano kyetalabye ekisooka obukulu emmotoka teriiwo gye baakuba bagikwese bwe baaku crime scene ekintu ekisinga obukulu era y'emmotoka yo tevaawo esigalawo ng'ekoze eki ng'epakinze ne balaba angozi oli omutemu yayise okukuba nendabirwamu okwatika oluusi ne driver naye tewaliiwo katambi kalaga physically oba ekifaananyi oba ki yabaddewo natuusewo saawa emu ey'okumakya naye nga tewali nsiitaano yonna kati ebyo byonna bireetera omuntu okukola ki okubuuza naye ekisinga obukulu incident yo yabaddewo amasasi gabuvuze that's a fact kati tudda mu byabaddewo amasasi gakoze eki gavuze ekyo buli omu akikola ki akikkiriza n'ababaddewo bakola ki bakikkiriza nti amasasi gavuze omuntu yafudde omuntu ye yafudde ekyo kikkirizika yakoze eki newankubadde nga waliwo abagamba nti babadde bamusiibudde olwaliro mu ddwaliro emulago mbuduleevu tekisoboka kubanga akulira
ebigambo sibya akolera SFC wabi nalaye bitop yavudde na nti omusirikale wabwe yakoze eki naye omulambo mwagulabyeko era SFC yavuddeyo ne wali report ku mulambo ogwatiddwa ku muntu eyatiddwa kamanda waayo oba ne yabadde mu gwe nalabye ayogedde yeye nti kituufu omusirikale waffe yakoze eki yatiddwa ko omusirikale yenna waafa oba bamudeployinga oba bamudeployinga w'amagye gateekinga charge because abamuki balina okuvaayo boogere omwogezi wa UPDF yawaddewo ekiwandiiko kyonna ekiraga omujaasi waabwe ono ng'afudde oli owamutwala immediate supervisor wa SFC si ya muhoozi SFC ne UPDF byanjawulo ojja kusanga nga byanjawulomu ojja kusanga byanjawulomu kubanga lwaki operations SFC ze yenyigiddemu nga yo bano abaayo be bajoogerera kanku ekyokulabirako waliwo ettaka lya Spina Beach kati bagiyita Coco Beach waliwo okubagana Entebbe awo ng'ogenda ku airport nga side ze kubagana waliwo omwami yali munyankole mukwano gwange aluddewo awo yali akolerawo kati ndowooza nga waliwo omulala tugwe baagala otteekawo ate bonna b'amaanyi kati SFC ate nejja kwa honorable yampa ekiwandiiko kye yali awandiise nti batwalire honorable Sam naye alina okusigalawo awo mbanna akatuuka ezana nga RDC ankubira essimu nga nti owange ate nga batuyungulidde ki SFC nga mugamba kanzije ndeeta ekiwandiiko omukulu kyakoze eki yenda okutuuka ku siini nga tetambika nga poliisi empuliriza ketulaba nekiwandiiko kyaki nga SFC egamba now this is now above you bulumu bawamba buwambi bino bisukkulumye kuki ku poliisi ne ku minisita kati fe ababikola ki SFC singa minisita nakubira mukama ne mugamba nti owange SFC gyendaba wano nanga nti aa emmotoka ye kuli kumpi nti endi kumpi vugodde naye waliwo okwogerezeganya wakati wa police internal affairs genotafire ne ministry yaki ati nkugamba nti ebintu ebikwataganamu SFC biyinza okuba biralamu ku byabali kakati ekitegeeza omusajja abadde akuuma Bujingo wa SFC like abaddewo SFC so kyengezaako okusigira abantu ekifaananyi kyekintu kiri kyoleese ti omwogezi w'amagye ajja kuvaayo ayogere ku ssaawa z'entuufu ne right now regiment ono mwagwa because amagye kinene ugabadde w'amagye kinene land forces air force marines kati agwawa so katumaze okutegeera waki wagwa ekyokubiri junior ng'ogenda okulambika twetaaga okumanya omulambo gw'omujaasi ogwo gulina we gwalabikiddeko wonna ati akati crime scene eri tampered with ebibuuzo byonna abantu bye beebuuza bituufu era sobola kudda no kuvuma beebuuza bibuuzo because the crime scene is tampered with era bagambye nti n'embwa zalemereddwa tekisoboka nti ebisosonkole babijjawo babikwatako ebyamasasi emmotoka yavugibwa pasita gamba nti omutemu yamulaba n'ayagala amutomere ng'amulabye nga tanakubaana masasi omutemu amala bakuba amasasi mbwe bakuba amasasi ya second break that's what I had n'amulaba nti yoli abadde atukuba n'amugobako mbu musumba ng'ayina embavu simanyi yamugobera mu mmotoka yamugobera ku bigere teyafunamu nakwekanga kwonna yamugobera mu mmotoka teyafunamu kwekanga kwonna na shoko okulaba nti ono munne bamukubye ono bamukubye afudde ku site omusuba yali avuga kubanga emmotoka teyayimirira bakuba muko driver yali omukuumi wano bakuba wa driver bakuba passenger gundi seat gye bakubamu kale tegeezwa we bamala okukuba ono ewe omusumba wo tebakubawo busasi nali ate tumanyi
kyetwebuuza naffe ate eri emmotoka kubanga esasi baba kubanga baali kubawo mu siiti ya driver musumba yandibaddeko obuvune ekitegeeza essasi lyakoma ku ono tiryeyongerayo bwe kiba nga kituufu nga naye yafa tewaaliwo masasi ku siiti ya driver wa tikwali bakuboli yekka we ono yekka yali mu passenger seat juni ebintu bikutamu sinzijjukiza madda ya Isima ikyuli era nayo bwe yali bakuba Isima mu passenger seat okwawukanako ne madda ya Kaweesa ye buli ali ku siini afa bamukuba neya Kiggundu kakitegeeza zino tezikwata webale nnyo neya Abiriga bonna bafa kati the motive neya Kirumira neyali mu ddirisa ng'ayogera ne Kirumira yakubwa kati zino njawufu mu na zino njawufu nnyo the motive the capacity the skill because this one was an amateur the way engeri bano gye banyumyamu gyabadde akubamu amasasi n'ekifo kyennyini weyagakubidde nakyo kyongera okusigira ekifaananyi nti si be bali bano basinayipa abanoonya nga ye anoonye bulamu anoonya obulamu taleka kiramu kyonna kati naye ku madda ya Isima naye kyewuunyisa driver yavaamu nga talina buzibu alinga gwe driver wa Isima aliaga gwe sooka oveemu dda wali ne battonda teyafuna wadduka ati essasi kale lyasimatuka ekitegeeza because what is the motive the capacity they have was the capacity to take life if they were to take life ono naye yandifudde butereevu mbuli ngeri yonna so it wasn't taking life if they single out singa tubawa omuntu nasingle out nze nga ze gwakubye gwe nakuleka noono oba n'abaliwo kati ekiminalwadde kituyamba yekula machine eyo kuba tulina data ballistic expert ebyo byonna ebibuuzo abantu bye banyumya nze nabanya accident ng'ebaddewo buli omu awa narrative ye naye nga babaddewo oli Aganyi okusiba najja n'atomera gundi ono yetavuganga ku mmotoka yalooza Aganyi okusiba agiyita bodaboda ninge emmotoka yamutabuseeko butabusi teyaganye Aganyi kusiba bingi nnyo ebiri ku mmotoka eyo byogenda omanya ng'ogivuga okitegera kati biba byetaaga abakugu nti omusajja ono kuva wali emipiira gye giraga nti yabadde avudde mu sayidi ye ng'emmotoka yamuwabyeko dda baasi accident ezisinga wakati w'emmotoka ne baasi failure to balance the road omuvuzi w'emmotoka alina obbala loole eyita wali noweeyongerayo eno n'ogaziwa kati abamu bagamba nga ebyo biroole bye tubisemberera bisika emmotoka birina amasanyalaze mbubisika tebisika mmotoka mpewo oba togiwadde space ekolaki ebeemala kakati n'olwekyo the crime scene is now tampered with ebitusosonkole eby'amasasi byakwatiddwako emmotoka ate pastor Bujingo ate gye yatwaliddemu oli mu ddwaliro so amubuuza lwaki wamututte mu ddwaliro ekyo kiri self explanatory ekyo yabadde alina omuddusa mu ddwaliro afuna obujjanjabi kyekisookerwako kati ekyo kyo kya buntu naye mu kutwala omuntu mu ddwaliro yajjewo ekisinga obukulu ye emmotoka eyo naye nze kyensinga okutenda ku musumba Bujingo okumanya musajja muvumu tebasobola kuba masasi n'osigala ng'olinya accelerator n'oweta kubanga nze wali namuŋŋona manyiwo ova bwoti ku orthodox n'ojja n'ogwa mu junction ya Hoima Road n'oweta ekkoona eryo nga wakiri yandikiridde ku bawalakata ku luzzi olw'okutya n'ekiwuggwa eky'amasasi naye yawese bulungi ekkoona n'agenda ku northern bypass nga tayimiridde wantu wonna wadde okulipotinga ku polisi yonna n'agenda butereevu emulago mu ddwaliro naye questions ezisinga omusumba mu kaseera ke alina byalina okutunnyonnyola ye ng'omusumba kubanga crime scene ng'eri tampered with kati tusigaze ekintu ekyo musumba
yalina otubulira ekituufu chronological events zino kwa ne byetwogera era tubiwulidde mbalala omusumba avuddeyo n'ayogera nga ebyabadde omusumba yavuddeyo n'ayogera naye talina bingi nnyo byeyayogedde naye ekyokubiri ffe kyetwagala kwe kulabako essasi we lyayise mu kitundu ekyo wabaddewo cameras weeziri nga ziraba katonda mulungi obudde bwonna kitulabe ku kamera kubanga abantu abo ba asasini abo essasi lye basinga okukuba balikuba nnyo mu munyolo gwa mmotoka lwaki omunyolo gw'emmotoka gwe muntu gw'oba oteebeddemu wano n'ekifuba wano oguyuza wano kubanga guli wano bwe guti omunyolo gwa mmotoka tosobola kuwona ng'otudde mu siiti eya driver nga bakubye omunyolo gw'emmotoka oba mu ya passenger nga bakubye mu munyolo gw'emmotoka abo basinga okukuba omutemu alayika abadde ayina gw'ayagala okuba naye omutemu tetumanyi engeri ki gye yakubye emmotoka eno nesigala nga teyisendabirwamu nesigala nga teyina kati emmotoka yeeriwa emmotoka mwagirabyeko banamolere bagibalazeeko eri mu safe custody ndowooza erinze genda mu kooti wow so okay we are not saying byabaddewo naye waliwo bingi ebibulako okujjuliriza fayiro eno ekole sense yes. This is the first time byonna bye twogedde guno gwe mulundi emmotoka okuvaawo zonna madazi zonna emmotoka zikola ki zisigalawo era ne mu kufa kw'omugenzi esima driver teyagijjaawo tosobola gijjawo yadduka buddusi ngadde no wansi ayite ki ayite obuyambi kirumira teyavaawo emmotoka kyekinkukuso kigundu ye yagisuula mu mwala so bingi ketusabe ba ballistic experts abakugu bongere bakole ki osanga ffe bitulaba ebibulawo era kyekireese debate musumba tenatwala omuntu mu ddwaliro musumba ekyasinza okutuleetera obuzibu naffe kennyininyini bannamawulire obutategeera kituufu kigenda mu maaso be bannamawulire baffe ku midiya yennyininyini eya musumba okugamba nti musumba bamukubye amasasi n'omugongo gwonna baguyuzizza n'omukono bagusensebudde naye nga bifulumira ku mukutu gwennyini ogw'omukulu babuzeemu okubeera era bo evidence bagijjeewa no babuzeemu I think it is shock oba balina shock naye babuzeemu okukipanga obulungi si okukipanga bw'oyogera bw'oti obanga alina kyosigira ki omulabi babuliddwa center of communication ki entuufu ndowooza yabadde shooko gye bali kati buli information nze we bannumba ne bankuba lulwe nakunyumiza maama wange yali omwogezi wange era bwe nfuna ebizibu byonna maama wange yamwogezi kubanga saagala nnyo bantu kwongeramu bitaliimu ekitegeera bamukubye ne bamuyiza maama we yakubeerako yamanyi buli kimu kyonna yes era information yonna tulina kugijja ku maama wo kati omuntu ayimirira eri naati bamukubye omugongo gwonna banene bagumala sajja babadde bagamba bamukubye omugongo ng'ate ali mu kamera agamba ali bulungi so they have been mixed people tebafunye kituufu era omugongo babadde bagamba nti bagukubye musumba bwe yalabiseeko yalabikiddeko mu kooti ye eya fitting nga kiraga nti tewali kiwundu kyonna kiteekwa kubanga kimuluma omusumba katonda yamuyambye Holy Spirit Holy Spirit yeyambye omusumba naye omusumba kirungi naye kino mulamu kino kiteekawo abasumba baffe mukulu junior nga bw'okiraba n'abasumba balina okufuna security olw'entalo ze balimu manyi bintu bingi nnyo tutunuulidde n'abasumba abo nabo si bangu bintu bingi nnyo bayizawo abantu bye bakola abasumba balina abantu bangi be banyiiza ebyobufuzi bye bayingiramu nabo basuubuzi sigidde balina bizinesi zaabwe mwe muyita okugamba pasita Bujingo balina okuba nga bamugulidde nga kiri mu kyaki mwennyini mu kyaki oba olaba wano omuntu waafa tusooka kukwata abafamire
Tuyinza okuba onoonya abebbali naye nga abafamire bennyini be bakikoze. 80% of the murders abakola ebintu bino baba bakuba ku lusegere. Teri bwe bali yatta muntu. Tekisoboka kubanga batakumanyi. Yes. Kati tuyinza okuba tuli wano. Tukatoba gundi. Inside. Omu ku mukadde wa kkanisa. Inside. Omu ku bantu be. Sente omu ku bakyala be. Abantu abasinga obungi ebintu bibiri byendabye. Either abantu bategeera nti olina sente, either oba olina gwewamye sente. Sente ezo ebyenfuna ebyo ebisinga okuleeta obuzibu. Ebisinga ebyobufuzi badde tetunnetta. Si nnyo wano political matters. Kubanga bw'otunulira okufa kwa Kaweesi kulimu ensimbi. Sente. Bagamba mbuno yagenda eyo n'alya sente z'abakulu. Z'abali. Abatali nabalowooza nti ajja bateera oli abasibe baabwe n'oli omulamuzi Kagezi naye era ogenda obitunuulira money was there somewhere. Yes. So bw'otunuulira Abiriga sente ze zibaali bamuwadde okusasula abayeekera banne abakulu bazikuba bwe yayagala okugenda okulaba ku pulezidenti bamugamba tojja kgenda. Kakati tutunuulire nnyo ekya sente. Ebyenfuna bya pasita bibadde bitya. Ku lusooka omwaka yakuŋŋaanya mmeka. Awe wali omulamu awo nnyini ekiweebwayo ekyo be yali alina okusasula yabasasula. Ekiweebwayo ekyo kye kyatabudde abantu abamu bagamba nti kyekyaleese obuzibu. Wali kisobokera ddala. Era ne sitole y'oli minisita era sente zaalimu somewhere. Ye yakola omukumi we gwe yatta yakola ku byaki ebyale bazidde omukuumi ka payment ne kabanga kaluddeyo tenga amanyi weeziri mani ka payment kalwayo. Baali bategeera nti omusajja ayina kati ndowooza somewhere in between ka communication ne kabula wakati wa bosi n'oki. Ate ng'ono ayina n'abaana abalwadde. Ate munnanga omuntu abeerako n'obulamu bwe bw'abayitamu obukola ki Musumba sente zino ez'olusooka omwaka. Kuba Musumba teri asobola muttira byayogera. Abantu boogedde wano ebikankana ate era bakyayogera. Naye wano ku sente z'olusooka omwaka awo ezo mbu yayanjudde sente entono kuziyakuŋŋaanya. Ate jjukira bano abazibala be bali mu kkanisa. Baabaze sente endala naye ate n'omukulu n'ayanjula sente endala mbu tetulabe. Ekyokubiri ddala kituufu bapangisiza omuntu amutte oba ye kennyini yeesudde mu kabaddi alage bano nti nno mwagala kunzita wabeerewo nga tewakyali abanja. Ako tasobola kazannya nga musajja mugezi. Obugezi ye mugezi ekitegeera n'obugumu mugumu nnyo ku sente naye tasobola zannya kabaddi. Pasita awo tannatuukawo. Gwe kakati oyinza okuba nga omumanyidde nedda kyoyogera I'm not dismissing anything. Otegeera you are right and I'm not saying nti oli muki naye mukadde wange abanopu baavuddeyo ne basanyuka ne bacacanca bafunda ba bwongo ate lwaki kubanga omusajja abavumira mu kulembeze waabwe ekya neggulo the end game kale basanyuse era sibanenya mu ntegeera yaabwe naye ebintu ebirimu okufa tuyala oba osanyuka ki nga ffenna tugenda kufa. Njagala nnyo omuntu anvuma n'abeerawo n'alaba obuwanguzi bwange. Yo pasita babakolokosa abavumira ki abakolokose ye wabira abalala bonna nga tebayingira ate bali abalala ye yagatta ddiini n'ebyobufuzi n'ayogera amazima nammwe mabizimwe temulikwata buyinza. Ekirala tulina abasumba bangi abagwa mu kiti kya Musumba Bujingo abavandimwe bangi nnyo tubalina wano naye bo nga tebavuma bannuupu. Pasita tavuma bannuupu ayogera mazima ye ayina pulezidenti we olwedde MK ne MK kitegeeza ate kulumba eno kitegeeza kulumba bannuupu okucacyanca gwe tulaba tino nabo ye ababuulira njiri ebyawandiikibwa bigamba ki mwasinziira nanti kabaka Solomoni we baamuteekako era waliwo Abayudaaya baali batamwagala kati nga bwe tulina Jeno Muwoozi
nti kabaka wa Uganda agenda okuddako ne ababbi ba Barnabas abantu bagamba tayezo tulekere Barnabas omubbi najja nabuulira ki ng'olaba bikwatagana akati Bobi Wine kati ye pastor ye enjiri ye bw'agijja mu Bayibuli nga bweri n'agireeta mu lwaleero bye tuyitamu kati olwaba akoze bubi tulaba nti nate mu kanisa mulimu aba NUP n'aba FDC n'aba NRM abataleese okwawulayawula mu bantu abaddidde enjiri eno aba NUP n'aba NRM n'aba FDC gye bakkiririzaamu najja agiteeka wano ku mmeeza mu byobufuzi kakati aba NUP bakoze bubi okusanyuka n'okujja kyanca ng'ovuma principle akowoolere teri muntu aga ati bakoze bubi okusanyuka oba bakyakyanca oba bazina amazina nange Tamale bwe nnaafa era wajja kubaawo sebabeerawo abazina munnange mutubeera tukaaba nga balala bakola ki bazina ensi bweri kati gwadagala ba NUP mbu babeerawo mbu bakungubage abo lwaki tebakungubaganga naye nkubuulire obanga asaba emizimu obulamu gyoli gyo egyali gifa tegikala kati gwabaana ba NUP muntegeera ya nga pasa Bujingo abadde avuma principal buli wafuna akakisa oyagala bakaabe mbu bajje nabo bage bambi musumba waffe musumba ng'olaba singa obeera nga tobalumbaganye abasumba balabona tebabalumbagana obusiiwuufu bw'empisa tebiba bibiina eba decision ya buntu kyawolo akakati mu NUP mona abantu ebafa tusanyuke ekyo kituufu kubanga owagira NUP neda oba weekwese mu NUP ninga oli musiiwuufu wa mpisa ani yasiiwuuka empisa ati okugamba nti pastor afunye ekizibu n'osanyuka tekiri ku NUP kiri ku muntu ng'omuntu kiba ku muntu ng'omuntu kwegamba ekibiina kya NUP tukijjemu buli busiiwuufu bwa mpisa butategeera obw'omuntu oyo naye aba yeekwese kati ati ab'NRM bosi basanyufu gwe waba baliddewo nabo badde basanyufu nnyo eri ab'NRM abaki abasanyuse era bagambye nti singa eri ab'FDC abaki bagambye nti singa era kyatuukiridde kaakati obusiiwuufu bw'empisa bwa muntu tusigagamba nti osanze ngane musumba Bujingo bwe tukimuteekako nti okuvuma NUP si kanisa yevuma si bulokole musumba yes era yakwata ajja kukyusaamu ogigina mu maaso kiyinza okuba kimukolera kakati mu physics baga action and reaction are equal but opposite amaanyi g'ofulumya mu nsi era ge gakuddira kati ne bano nabo aba NUP bayinza okuba mu ntegeera yaabwe bafunye ku ssanyu basanyufu bajja kuzina obusiiwuufu bw'empisa kati eri aba NUP abatasobola kusanyuka kituufu nga muntu mukulu tosobola kusanyuka kakati omuntu ono afunye ebizibu yes kati osanyuka otya kati ffe Bobi Wine ne bwafiirwa kati nze asooka emagere era ewaabwe babadde bafiirwa nga tujja ne tuziika naffe waffe tufiirwa tata yange ali ku kitanda nga mulwadde Bobi Wine teyajja kigweti obusiiwuufu bw'empisa buddeyo ku muntu as an individual ye Bobi Wine gwe balumirirwa nti bamuvuma yabatumyeko baserebulating ye nga tannavuma nze ekigamba nnyo abantu nti ekiggula lujje kyokola ovuma abantu mutabani wa Bobi Wine Solomon nga takikola. How can you be more holy than the Pope himself? Obeera otyo omukatulisi okusinga papa. Papa ayinza okuba nga alimu ebituli oba. Papa ne wabeeramu ebituli. Papa ne wabeeramu ebituli. Ffe kasita ebbaluwa eva e Roma. Ekyo kiba kiwedde. Kiba nga bwe kyali emirembe n'emirembe bwe kiriba. Amiina. Papa naga nkyusizza. Abadde ekindamiti yanamusindise wano. Ono abadde wano mutadde wano. Tetuddamu. Kiba kiwedde. Gwe bagambye nti teriyo basiyazi mu Catholic Church. Bayitirivu. Ne tulina bye tubizibikira ne tubikabikako. Lwaki musumba waffe Bujingo tabikabikako oluusi ku bigambo ebimu? Oba naye bw'atyo yakuzibwa. Amazima.
gayogera tegajja kusanyusa buli omu kati kibi Pastor Bujingo kiki kyayogedde kitali kya mazima atuga amazima Bible tubeere ba amazima tubeere benkanya agambye Bobo entajja kuba president na ge mazima ge nkome yakyogera ngani nga nabbi nga pasita ngo muwagizi wa emoke amazima okuvira ddala eri mu Bible nga bagiyambisiza alindako kakati gwa amanya amazima kyoyagala okuwulira gegaba amazima gwe kyoyagala okuwulira yes tugenda mu kyaki ne batubuulira ebyawandiikibwa nga we byali gwe baali bagambyeko nti awo Mukama Katonda n'agenda mu ttooyi tukiri mu muki era si kyabuntu kati kyoya teyagendanga amazima gali nti yakola ki nemu ekiri tekyetaagisa kuteekamu kati gwe kiki kyoyagala okutwala waliwo abawakanya nti Yesu teyakola byamagero bwali osomyeko ekitabo The Devil's Name kati amazima Pastor Bujingo gayogera mazima kwaba abakkiririza mu byabakoze eki amazima ga Pastor Bujingo n'ekino ekyobutemu kiri mu amazima ekiriwo kino ekyokumukuba amasasi anti swayogedde na mutemu kyombuuzizza nze ate nayogedde nawo kubanga twetaaga okumanya kiri mu amazima mu Pastor Bujingo information gyawa abantu n'abagoberezi be eri mu amazima kugambye amazima we gabulidde crime scene eno eri tampered with n'emmotoka yavuddewo n'omusumba talina ne gwe baakubye tetunnamulaba omulambo omusumba talina bisago biraga nti really there was a scuffle, there was something terrible according to what we have seen because omuntu wawulira pastor bamukubya amasasi bamukubya amasasi emmotoka eriwa bali ba forensic psychologist fetwasoma psychology bagena ne bapininga wawebi masasi we gayise kati ekyo kiba kyangu nnyo okulondoola omuntu pastor nno lino lyabadde likoze eki limukutte lyayuzizza siiti eno ebisosonkole tebirabikako babikutteko kati gwe oyagala tukkiriza eki oyagala tubeere nga Tomasi era ffe tuli batoma kati eyagaa nti mujje mutambulire ku mazzi kati ebyo nga musumba alina okuba the ingredients of that kati ate ne chronological events olugero lubuza lutunyonnyola mu butuufu lwayo bano bamuyuzizza omugongo bubi nnyo n'omukono bali ali bubi bano takyalya bali yatidde bali tannaddangulu ate omutemu we yasse ono ate n'agenda amutomere ate gwe ali mu shoko ey'okuluma n'ey'okufa ate gwe avuze pake si byangu really we are not saying tebyabaddeyo yaleka kunzisense ati gojja kuntwa buli lwoyogera ng'osimayiringa olina ekifaananyi ekirala kyompa ng'omuntu yasoma psychology tonteekamu bifaananyi byo nze nkubuulidde where this tragedy why have we reached here abiriga we bamukuba amasasi twagaana atwagaaliwo n'amataala nga mwegali ne poliisi nejja nga byonna biri awo omugenzi isima emmotoka yaliwo n'amataala byonna babisanga Jeno Katumba amala emmotoka yaliwo kati gwe twanti kigundu emmotoka yaliwo this is the first murder nga crime scene etambula that clockwise abantu ekibaganye sikukkiriza bamanyi kibabaddewo ne bamanyidde kiri nti omuntu bamukuba n'emmotoka n'ogirekawo ne bagirabako oba osobola n'okubuuka mu mmotoka oliwo ekiwalazima n'ogireka awo kati ate kino ekyokutomerera omutemu nakyo kipya nnyo ekyate eyo version mpya sekuliga muto wange eyo version mpya kubanga simanyi bw'oyinza kugamba ofuna amaanyi nono omutemu naye yeewuunyisa teyasigazaamu sasi
erisobola okutunuliza omusumba emmundu ng'amugoberera amutomere kubanga betulabye abasinga abattakaweesi bajja ne baggulawo n'emmotoka bakakasa nti afudde abatta Kigundu bakomawo Kigundu yali akyalimu akantu ne bamukuba amasasi agaamumaliriza abatta Abiriga bagiggula n'abattayisi babakakasa nti afudde weebale nnyo okuggyako abataagula mmotoka be battakirumira naye ono musumba Junior olina okummatiza ennyo anti omutemu yakoze era abatemu abalala be badde batako ebyekyewuunyo ebyokudduka ko omusumba teyazziza he did fire back omutemu yabadde balinaga kino obedda kyekitutemula kale kankivuge nkitemere musumba talina pisto nedda omusumba ketumulinda asuukemu ate yabadde ki omusumba mulamu nedda abatuzimbidde olugero luno kale biri kati tubijjewo byomugongo bamuse biki tubijjewo tukwate peni n'olupapula tulinde omusumba osanga tulina banaddamu ne balweditinga ne baleeta ebituufu kubanga olugero olw'olufu luno olusooka gwenga eyasoma investigative journalism olugero olusooka lufu gy'olugobye lulina bingi fayiro tejjudde ebulamu nnyo okay kubanga bulijjo abantu bwe batemulwa bannamawuli batuyita ne tulaba omuntu eyafudde ne batubuulira kino postmortem n'etambula na buli kimu tewali kye twalabye era waisima baagaana kujjamu omulambo baamala essaawa zaali 3 ng'omulambo tegunnajjibwa isima baamutta ssaawa 3 omulambo bagujjamu ssaawa 7 ndowooza okitegeera nga beekebejja buli kimu sajja bali beekebejja nga balina bitooki ebinene kaakati nno bwe bagenda mu nsiko ewali waliraanye sije nga batambula ne bati ne bagenda mu nsiko ate ne babawo kye bajjawo there is a lot at the crime Kigundu bamutta ssaawa 4 bamugjamu 7 mama fera namulaga omulambo bagujjawo ssaawa 7 nga bakyekebejja Abiriga bagujjawo ssaawa 5 ez'ekiro bamukuba ssaawa 1 n'ekitundu oba kuno lwakuba tulina survivor kabali boyogedde bo balina okulwawo kubanga baali bati Geno Katumba Wamala yalina ba survivor emotoka yavaawo budde ye yali survivor n'omukuumi we yavaawo budde yamalawo ba n'ennaku 2 emmotoka nga bakyekebejja n'oluguudo olwo lwa gundi eyaffe yaviiriddewo awo era omukulu n'agivuga bulungi ne bagikweka n'ogikweka tewali poliisi kugitunulako kati tutandikire watolaba nti nno mba mutuufu sikuriputi esooka bwenjigoba tequalifyinga into public ki domain but the incident was there byonna byabaddewo tusoke tukkirizeeko ekintu kimu amasasi go gaavuze saabaddewo amasasi kati nekyamasasi gwe nga investigative journalist amasasi nago gawakanya siyinza kukiwakanya naye saabaddewo kubanga kakati engeri gye tugenze nga tunoonyereza ne tulabanga ebintu bingi nnyo ebibulamu n'ekyamasasi kyetaaga okwegendereza nakyo okubuuza ddala gaabwatuse kubanga abaliwo bagamba gaabwatuse bwe baba nga balina ekintu kirala kye baakozeseza okubwatuka poliisi yafunye ebisosonkole poliisi etera otulaga ku bisosonkole nga bannamawulire nga bisiiringe bwebiti biri mu buntu kale ketusaba omusumba bwali bafunyemu olungubanguba alikomawo naddamu netweditinga bulungi nnyo from the start until the end what really happened batwafiiriddwe omuntu mulamba muntu yafudde naye gwe tutannalabako tesobola kukireka era n'abooluganda lwe tetunnabamanya era bwe tutaafune batemu bano naffe abali tuddaano mune tuyinza okuba tuli bagenzi
atugwaga olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewakola ki tiwayogera so mothers zino ezizibaawo nga bwe tukyakuba ebituli oba ebituufu mu sitole eno amanyi Junior gotera okumpa amawulire amatuufu tudde ku bigger security ey'eggwanga gotera okumpa amawulire amatuufu so naye amawulire ga leero yensonga lwaki nkuleese mu bantu bamanyi Junior ye agamba ki nze kyeŋŋambye nsigala mpo omwaganya abanoonyereza bagende mu maaso kwabo be bamunoonyereza okukola ki naye nga ffe tusigadde ku kintu kimu nti engeri information gye yakwatibwamu n'ebibadde byogera n'emmotoka nga teri ku scene ekizibiti ekisooka okupima damage nga talinaako kisago kyonna n'omuzuma nga talinaako ki kisago kyonna amasasi ne bagakuba ate ewooli n'omulambo nga tetulinagulabako n'abatemu nabo ne bakola ebitakolekangako ne babagoba ne babagobesa ate emmotoka bebana abatemu be basoose okugobesa emmotoka ate gye bakubye ate ne bataanukuza masasi n'omutemu ono yirwaki tafaana n'atubuulira ddala ddala ekyabaddewo tasobola kuvaayo kubanga ayinza okuba nga oluusi naye ali wala byonna byewuunyisa naye tukungubagira wamu ne famire eyo eya driver kasita omusumba ye mulamu anaatunnyonnyola k'ebibuuzo byo bikyali ki bingi abalala bagamba bw'abanga ddala yafudde yamwettidde ng'omusumba ate nedda ng'omusumba yennyini yamukubya amasasi nga mukuba ate mu mmotoka tetuyinza okubeera nga tuli bwe tuti nekuba amasasi negaba nga gafulumira eri musumba talina mmundu gwokikakasuuta titagirina waliwo wano omusumba walokole atalina mmundu jenemuke yagambye bamuwe mangu alipoota nevaawo bamubuulire oba eriyo gurupu etta abawagizi be nange mwengwa aba MK we mutalekerawo tukolera bubadde mujja kuttibwa tuleme badduukirira nga tulowooza muli mu katemba kakyayo gamba mbu bwe baba bakutta bakuttire ddala tukakasente bakusse bw'oba si bakutta eyo sikuriputi evuewo twagala wa MK ddala bamutte nga Junior bakusse okitegeera bwe kitwagala kwegamba temukyayagala bintu nti ate byagezesa oba oli azze kutta akuttire ddala tukakase nti abawagizi b'emukke babatta muyaiguli bamuta neguni nga Kibalama bwe yabula gundi Semuddu bwe yabula awo twakakasa nti abakulu baabula naye bino ebyogamba nti abawagizi b'emukke baagala batta ng'ate balamu nga pasita waali talinaako wadde akamugu bagamba ekiwundu kye yabadde nakyo kyabadde kya kamyula naye abantu mu ggwanga lino kegaawe tutuuse awo akati abawagizi ba MK ne MK ajja kubeera n'obuvunaanyizibwa okuteekawo obukuumi obw'enjawulo ku bantu be nga tulina gwe tulabye pasita bagenda muwaliidika oba gye yabadde ayagala asobola ogifuna anti usanga ngisaba neegaana ko ye nti kino bwe kitaabeewo bwenyi buli mwaka tujja na bipya atasobola pasita ekyogamba ekitasoboka kisoboka pasita bambi ekitasoboka mu maaso g'abantu kisoboka mu maaso ga Katonda naye enjiri egenda okuba ku Kanani awo kati awo ng'omusumba azze ojja giwulira ajja baga Mwoyo Omutukuvu wano asula wano bali kugenda okugamba nti driver yagenda dda mu Amerika ng'emyaka ena giyisiiwo Kopolo Muhumuza naawe mufu yafudde ki bagenda bayizayo kuziika luddawa bagenda kuziika luddawa naffe tugende tuziike ojja kgenda oziike zinziika nga Munnayuganda Kopolo Muhumuza bambi mufu yafudde ki yafudde ebibambi masasi ne Junior kale kanzikirize kubanga oli muto wange naye lindako olugero ye pasita ajja ddutuwa
akyali mu shock bayino editing balutuwe byonna ebibuuzo tujja kusobola kwa tubadde tubuuza kubanga nze mukadde waffe eyasinzidde ku mukutu gw'empewo n'atugamba nti omusumba bamuyuzizza omugongo n'omukono kasita nakirabye nga si kituufu nentandika okubuusa nze omu ku babadde balina natuusa ku sini saawa emu ey'okumakya nkakasize ddala nga poliisi esazeeko yabadde esazeeko naye nga bagamba nti embwa za poliisi zibuliddwa olusumbwa abantu bayiseeyiseewo nnyo owulidde naye nengamba nga njagala ndabinde birwamu ezatise kubanga sini ezisinga obungi tusangawo ensiitaano emmotoka we bagisibidde neyeekulula biki byonna bibeerawo naye nga nabadde n'essimu yange eno nga ngenze kubaako byenkwata abantu bagaa nti oba mmwe ekibaluma mwadde mwagala pasita sikufa naye wakiri wabeerewo ensiitaano wabadde ku madinisa motoka bagikubye amasasi kubanga wali wabeerawo kajjaamu okuva ku Orthodox awo wabeerawo jjaamu motoka yatomedde endala wakati mu kuba amasasi waliwo takisi gye batomedde obwentono bagitomedde oba boda bamutomedde wakati mu kutya okw'amaanyi kanga n'abaliwo banyumya ensiitaano omusajja n'alemerera emmotoka neewaba neetomerwa gundi neetomera jindi musumba n'abuukamu n'ayingira mu nnyumba ya gundi neyeekweka omwo naye n'ogivuga smoothly n'otatomera wadde wakagaali n'otakuba wadde bampa yonna n'ogiweta bulungi nnyo n'egenda emulago awo natandise okufuna obuzibu byo lwaki tetusiibula batula badde ne muganda wange junior Tamale tuwuliziganye eyo ye ndowooza yaffe nga ffe bwetutyo bwe tuwunzise naye nga tusaasira nnyo bonna abaakoseddwa n'abali mu kitundu ekyo abenda muŋŋoona abalabye ensasagge abalabye ensiitaano waliwo eyaginnyumiriza naye yanzisizza enseko kale ne batakwata omusajja oyo bandemukutte konze bwe bakugambye batya tiyabadde ayambadde byeru mbulwamaze okukuba amasasi nadduka nakkirira konze nabulwako amuwondera nti yabuliddwako amuwondera yagenze bugenzi ngadduka tyadde ku boda mbu boda yamutaddewo yo neyegenda yabadde ku bigere lindamu omusajja yadde ku bigere we yaddukidde yabadde ku bigere tusinkana olulala